Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole ky'ebyenjigiriza lwe yavaayo n'essenvumbo ku bubaga bw'amasomero bangi abaali bafunamu nakati kikyabagulumbya emitwe naddala abayizi saako n'abo abaabukolangamu ensimbi nga bayita mu mirimu egy'enjawulo bayite ba service providers. Abayizi bo babadde babwesunganga era nga bagenda okutuuka mu bibuuzo wamma ggwe ng'emitima gibatebenkedde. Abaffe okuyimiriza obubaga buno tekigenda kukosa enkola yaabwe ey'ebibuuzo. Ekisooka baana babadde babumanyidde beetaaga okuyamba era awo nsaba amasomero muteekewo counseling sessions ku nsonga eyo nti abaana babadde bamanyidde obubaga kati buyimiriziddwa. Ntege Benoni Sempala ono nga munnabyanjigiriza omukugu director wa Winterland Primary School era omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako eggombolola y'e Kawempe agamba nti abaana bonna balina kuyisibwa kyenkanyi awatali kusosola. Tetwandibaddemu na classes z'abaana nti bano ba waggulu nnyo ate bano ba wansi. Bonna abaana bandibadde nga batambula bumu mu kufuba kwabwe ne beeyawulira eyo nti oli kati dokita oli pulezidenti omulala manager nga bo be beeyawuliddemu eyo bokka naye nga wano wansi ffenna tubaleese bumu kubanga bonna bwe tuba tubasomesa twetaaga okulaba nti bonna babeera successful. Ono agamba nti ennyambala ku bubaga buno oluusi tewoomya nnakabululu naddala mu bayimbi abaleetebwa okusanyusa abaana. Amasomero galina policies naddala eza discipline mu ekyo nga mulimu n'ennyambala abaana gye bandyambaddemu era kyekitukozesa kyekigabezesa ne uniforms nti abaana bonna bambala kimu ate bambala ekyo ekiteekwa okuba nga kyekyambaddwa. Kyokka ate bw'oleeta abayimbi mu kwagala okusanyusa ku stage abamu baagala kubeerera ddala bwereere ekintu ekitatuyamba eri abaana baffe obba kunamira. Naye kyekyo ennyambala olowooza tekivudde ku bazadde olw'okuba nti mwana mugimu ava ku ngozi. Kati bayika ennaku zino efuuse bayika ne zituuka n'okuyingira mu masomero zadde ne batwala abaana nga nabo bali mu bayika kateeteyi kakomeeri waggulu. Nsaba abazadde bannaye tulabe nti abaana baffe tubalaga ekyo ekituufu bwe bali kuli bakwonooneka kubeere kwabwe naye nga si kwaffe. Ntege agamba nti ne ku bubaga buno abaana bandibadde mu yunifoomu. Lwaki? Adda akabaga nga weekali kuba njagala okutegeeza naffe obubaga twabukolako twabuyitanga social evenings naye nga tubeera mu uniforms era nga tewali wakkirizibwa kwambala ngoye endala. Ebintu ebyo ebingi bireeta abaana okuwankawanka era abo abaana basinga obungi oyinza okubasanga nga bakadde baabwe si be babigula. Nze zino promo nandiroozezza nti zandibadde n'eri ku university nga bakuze bennyini bo ne bagyekolera era nga n'okugenda okukola balinga basiibula nti tumaze essomero tugenda naye omwana akyali continuing student okuba nti ebyo agenda mu byokwejera byebifaanana bwe bityo nandiroozezza nti twandibikomezza. Naye ddala musajja wa Kabaka bw'ogamba abaana okudigida omubali nga bali mu yunifoomu tolowooza nti mubeera muyingiridde omulembe gwabwe? Omulembe gubeeramu generations eziwerako. Waliyo abakulu abansingako, waliwo abali myaka gyange, tulinawo abo abaana betuzaala, tulinawo n'abazzukulu. Naye bo tebannatuuka kwekolera mulembe kati ffe tubakolera omulembe. N'olwekyo kyetubakolera tumala kukitunulamu ne tulaba nti kijja kubayamba mu maaso so si kuba nti kiboonoonye. Luli omuzadde abadde ng'akeera ku makya ne yeekeja okufumbira omwana wa kamera akalungi k'anaamutwalira ku visitation day naye nako baakaweze. Lwaki? Abantu abasinga obungi bafuuse abalabe eri abaana naddala oluusi ne mu families. Kati emmere eyo enfumbe egenze eyo y'olunaku olumu si kyandibadde nnyo ekintu ekyetaagibwa okubeera ku ssomero. Ekyo nange nzikiriziganya ne gavumenti bulungi nnyo nti emmere enfumbe teyandigenze wakiri ate amasomero gabenga ge gategeka eyo emmere bebanga wakubeera akamera ak'enjawulo.
abaffe abazadde abalinamu akasente kaabwe nga basobola okukolera abaana baabwe ebintu ebyo babeera tebalinnyiddwa. Sente ezigenda mu bintu ng'ebyo bandibadde baziteeka mu kutegeka abaana oba n'okwongera okuteekawo ebintu abaana bye banaatandikirako nga batuuse okukola mu kifo ky'okubibawo eno ku masomero gye biteetaagibwa nnyo. Mu butuufu tebyetaagibwa nnyo. Weewaawo abazadde n'abaana bakooneddwa ku nsolobotto ku nneeyisa, naye ate nammwe ng'ab'amasomero mwagaaniddwa okumala gongeza bisale bya ssomero naddala school fees. Okwongezebwa kwa school fees kusinziira ku byetaago ebiba biri mu ssomero era nga n'enkiiko z'essomero zaatudde ne ziraba nti kino ddala kyetaagisa. Obutamala gwongeza kisinziira mu bitundu mwe muddukanyiza emirimu. Karugambe essomero li mu bitundu nga eby'essebbeyi eri kasooli omungi n'ebirala byonna. Fees sirowooza nti zandibadde ze zimu n'omuntu ali mu Kampala agenda okugenda mu Owino agule ebyavudde essebbeyi nga biyise mu mikono egiwera 6. Kati sente ezo zisinziire muli ludda wa. Ekituufu bajjajja bakiraba nti emirembe engalo anti tegyenkana n'engalo bwe zito tezenkana. Ebintu bingi ebyakolebwa ng'emyaka 5 emabega byakyuka nga n'amasomero bwe gakola ng'akabaga akasiibula abayizi abagenda okutuula ebigezo bayambalanga zi yunifoomu nga n'ebyokulya tekigaana kusuulawo awo katogo ka muwogo ne banywerako omubisi omusogolerewo. Naye kati akabaga ak'abaana kabeeranga mbaga ya bufumbo. Byampuna Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.